Nera nga omanyi banna Uganda ab'emitima emibi. Era wali abagamba Bruno K ya wiki ebadde esooka togenda kumalako. Ngaamu kubba balina omutima omubi ogwekwe Calvin Kayanja akola ku Radio 4 NRM. Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba Bruno K ezo zifune bufunyi bijja mala bijja kulemerera. Ye lwaki njogera kamba zanyire ka video kano. Sisita Salom omusajja temumusudia n'ateekayo concert tugenda kuswala. Ebya live buli omu yabirabye. Kituufu yasetinze record. Naye ate tekijjaawo nti ye live eyasoose okufuumuukako abantu amangu. Nti wakoze live mu dakiika 3 gokkaana ng'eri mitwalo 33 abalabi. Naye oluvannyuma lw'eddakiika 45 ng'oli ku live baabadde basaze nga basigaddeko 5000. Njagala kukulabula Bruno K ku live yeeno. Kubanga bw'oba okoze live mu dakiika 33 ng'erina 33K mitwalo 3,013. Nomala dakiika 4 ku live nesala nedda mu 5K. Kati jiwe nnako ojja kutuuka ng'oliko na famire yo. Nze kubuulira togezesa. Nti mu dakiika 10 yabadde n'abalabi emitwalo 3,013. Mu dakiika 2 nga live eriko abalabi emitwalo 2,012. Zagenze okutuuka mu dakiika 4 nga live eriko abantu 5,000. Olaba musaawa busaawa abantu beesala module eyo bwe kinaagenda mu nnaku era nza idea adde mwateekeyo live bwaddangamu naaweza abantu abali wadde mu 10K internet ngifuumuukako mbabuulira ate omusajja temumusudia n'ateekayo concert tugenda kuswala abantu bamwagala lwandabika si lwa nnyimba sisita mu mugambe kyasobola okukola okwo kwe kusolooza gundi mpa onole that naye ebyokugamba nti ayina we bamutegeka tugenda kuswala si buli omuntu akolera mu buvuyo nkubuulira bw'otako paali enisikini nti naawe olina gw'oyagala okuggyako adiisi ki ky'oteeka ku mmeeza kintu kikulu nnyo ate manya abantu banjagalako ki bano bakadamadama tebakusudia bakwagala lwandabika olina engeri gy'ofaananamu sister wange. That is the reality. Era omutegesi yenna agenda okwagala okulowooza nti ogenda kukolera mu kavuyo kano gwe manya nti ogenda kufuna loss gy'otalabangako. I tell you. Secondly, mulekerawo okulwana ennyo okutta Crystal Panda. Crystal Panda is a hard working man. Sajja ategeka obuvulu bwe kwewala kusabiriza kati ekyo kye mulimu kye musobola awo we muli we musobola gundi ampaddeyo zino bangulidde kino Crystal Panda yetegekera ebivulu bye era ne kye mwayingiddemu mwagala okukolera mu buvuyo baali bakiyita Mpere Festival. Bulijjo where are you? Where are you? Failures accept nti muli ba failure and we continue with life. Emujja kutu intimidatinga mulekerawo okulwanisa abantu abakozi. Crystal Panda is hard working youth. Wali omulabyeko nga asabirizanga kye muliko. Bajja kubagulira nandawea. Awo we muli awatuufu. Wama yagala okugenda ebweru emirimu weegiri egye Saudi Arabia beetaaga baweita. Salary $1.5 bakusuza bakuliisa ate nga bakujjanjaba. Ka input katono ddala gwalina obuzibu n'ebyensimbi jangu wetwalire omukisa guno omwana w'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 28. So mujje interviews genda kukolwa wiki eno beetaaga abalenzi 5. So tunoonyeeko ku noti 7 oba noti 7 noti 6 7 26 ogenda kuba onfuna buterevu. Jangu twale ebweru